Kale balamusiza nnyo bali nyoge n'amaaso n'okuba nga mutwegattako n'okusubscribinga batumiddeko bali kusinzira gye musinzirira. Nsinzidde Bugweri wendi mu kyalo Makuutu eno ye bazaalibwa Nabirye. Program eno kutusibwako Biva Organic Access Building Lubaga Road. Omusawo omukugu omutendeke akozesa habbo mu kujjanjaba sono lecho enamba esimu ya dokita ebera okuscreen nga bulijjo wansawo eberawo eriko n'erinnya lya Biva Organic makati mumukubire endwadde zonna amaanyi ga kisajja ne deliverance azikola paka bwe niba nafa ba test kambabuzeeko test assuring services mikono gyafe abo abawala balungi abayambako mu kuteekateekera emikolo gyo ojja kukonako bakuconnectingeko bakwasaganya ebintu ate mwebagala okugenda ebweru nkubiraako sindi n'abakulu bano kulikayo sebo yongera ku ddoboozi ono oli waka oli otya olugendo lwabadde lutya abantu bakomye okuwulizaako nga tuli Kenya nga tuli Uganda owuledde okubanga oli waka mpulira sani kuba nakomyewo waka yes yenavude tebyabadde byangu nnyo oli wano gasimbaganye ne mukulu wo omaye okuyita Edward zebadde mayagwe Edward nina oli abakuyita Edward neŋŋamba eri oŋŋamba dde sirimanyi oli ota Edward yendisewo oli bulungi si bubi wuuno wano mulaba era mukulika eyo tufuti ebintu byabadde byanguse ng'ogenda mutowo omuleka nga bamutwala nabadde mulese mu kika kikamuwerekedde soka ombuliremu kano omuvubuka ono bujjo gw'obeera naye gw'omanya embeera ze gw'omukuuma kiki ekyagamba okutuuka okusinza amaanyi ebyabadde mukambwe ennyo ng'agala ogenda e Kenya ono obukambe bwavudde wa ng'alabye kasente agamba agenda kunywa buyambi asatu ng'agalabyeko asatu ng'alabyeko asatu n'agamba ate buyambi ate busiika gano ngenda Kenya kufuna buyambi kenfunye gana asatu mu esatu serina kyonnyonnyola nemugamba sikutwala ntwala leero ngenda n'akaba n'okukaaba yange nti bakubira essimu byali bitya byatandikira ku abasajja bakubira bagamba ki ajja nakubira essimu n'agamba ali Rwanda naye kugeza ensimbi zino njagala nabyo mulete Kenya nakubiridde n'amannya ge bati yagagamba amanya siyambuulira era essimu nateeka ku Rwanda ngamba nti mulete Kenya ati nawe jamulekayo nengamba nze bwentame nali simulekayo mpulira ngenda n'okomawo naye kufaala mulekeyo basikijja enduka nembuli nengamba sitogagano bampa nemutwale nkulekeyo awo naye nawuliriza n'agamba njabagereza nambe ye kajja mugenda okutambulirako yakuwa sente eyampa sente kati saawa nga 2 awo nali ngeze kusanyusa mu bulamu ng'okimanyi mu Kabaala ogenze kuyiwa mukoca kujja amasabo mu mamizo awo kati awo nakubira essimu n'agamba namba ngifunye gamba weereza n'agitu netukubayo e Kenya Kenya n'agamba mujjali tusaawa tujja kulya tikasooke nkunyinge namba kodi yawa nsi kali Canada ngamba nti yagana ba Canada ngamba nti tukina mutawana nemugana abisi agamba nabyo ndaga tusula kujja weka muzee nomulekayo abi nagamba nti nga tikisoboka tikali mujje yeda mukubesi nagamba nashagaba namawulire kutegeera nga muva Uganda kujja oyo muna Canada ono yapeza ensimbi agatagala banamawulire bamanye nga tugenda Kenya naye bamugenda e Kenya muyite munkukutu mu ngeri ya munga bavuwa ekongo nga bali mukolo tano menje Uganda nawe mukole ensolo mwita ku boda weri wenyini musalikirize anenga ndi ntambudde kwensi wanagenda kwebanda yo Sudan ali ku Sudan ebintu mitegere bya Spania naye kasigenda ngayo naye edanja asikola awo nenga nokajja kati awo musajja tulaba ku mukutu kati atayagala mukutugula mne batulabi awo nenga maradio sijja wakiyensi kulyamu amabaati tusikole muntu kulya amabaati tujja kuliza matofali
wagamba sente kanzikuguliremu amabaati naye yagamba ati nedda sekutwala Kenya ye n'agaana agamba ngenda kufuna buyambi twakaana mukwabo nengama nenduzinga nanga sijja kuwa sente nembulira ku muganda we mutowe Faiz nembulira mukulu we Bumali unaku ezibiri olako lwatuka nenza nembulira Faiz nti akasana kaje ku simu kakano nemulaga nenga na mani nemulaga akasana kaje ku simu nakati nga family dagala mukwata nabi mukala yagala mwetwalire nga family wabakwasa pa Nabirye wamukwasa family yes bo aba family bagamba batya family bagamba ati abo tuli mani nangamba ati Faiz wagana omuntu anze njamutwala nenga mani nembulira Nabirye nangamba ati nze mali musingo obugezi abantu sekenya nenga mani bamusingo obugezi ojamu kona kumukulu akutwale aliyoka akomewo mukoma ajja kufuna mutoke jamu kadire kipaka Kampala bayiganga esidalawo kasanga munanawo Faiz nangamba ati njaga tufule mu meeting tutata imali Nabirye tulabana Nabirye Kenya Nabirye nakubuliza abantu abo lwashi kuchikase ngatali yategera nti Nabirye agenda impozi nzize nkamba tambulamu Nabirye genda ole ku muganda we tayogera tabagamba genda istawo tabagamba kubira kwa mawe simu tabagamba ne mama yalaganya omusibula eyati ya musibu yatabanyi bya ntabitegera ndoza Nabirye tewasibula mama so nesigala nga bali abwe bati kati ekiri nali nga maze okunyiga ngali bikubese ndagala genda Kenya agamba kange ndo bakufuka ngende friends kati gobo soza plans zange ndafuna buyambi iki zo bavunta mye nesha achita meze kange nde nenkwara sente nsipala mukuru we ani oyo Bumali enga mvali sente zino za muganda ntambula nasuzimuwa mutulenga meeting labe anatwala shi bano ne Kenya mwana nangamba ati bulibye kumida kwesimu agamba ati muntu nangamba ati ize nimkusemba mutiere nikisenyi so kati ngenda minoga twajifude mumutwale zenyi hata mkwata sente zino nanzi kwa sababu agamba mama ati mpa kwebi namuga kwebi nasatu zinembaleka kati kumasha ya kerano nagamba mpala sema nifune balo namugana jema yofune balo katumali naje nagamba ati bwe Nabirye gendo sibule muzeyi Nabirye nagamba chagana na muzeyi kama muzeyi anegana yes chaga bya muzeyi mabege wali ngangamba ati mbade manyingo gwe tata wange mugalo katwacho gano ko twale Kenya nze muzeyi sibiri ku muzeyi anegana kumana namugamba ati bamukotakola nsobi so tugetu mvusimusumule ko yagana sibula tata nagenda ngayo banga agenda basiyamani zinamuganda Nabirye ebyo nabikolimo oli yakuzala so mukutakola nsobi ebyano bya family obalakula amanyo ogera jafuna mukisa zinagena mukiseni ye Nabirye nagenda nalida asanga mukagawo wawe nankubira esimu nagamba ati abana sinaba abalaba obongo tamukubira ekisimu nanga matu munda wayi abana agenda kamasinza nakati muyitire wano mali ko bagende Kenya mwakubira wayi kire simu nabaga muyitire wange gano mali ko bagende yes kasanga mukaza kumachanga bukedi nankubira nagamba ati bali wabana ngati omwana aja ni muganda nzija kujina aja ni muganda mukuru we bagenda ati sinala abantu bali mukubo era bali nabayesimu naindi awo ati batosi ati saa satu zeshiri mpulira ngokubesimu oti gwa mwana wa mutunze ndi ati ana mutunze wana kubiri esimu ekiro okakati go ebyo wakoma kubimanyawo nakoma kubimanyawo nomukwasa muganda we wada mukulira simu yange kiro ati omuntu omutunze enga mate mutunze eshi ate ovuwa kumula nako basimu Nabirye omutusana ani yakuboye ngamvu ate ze mutegera amasimu gakubasho nebe kasawa kumchi bakubira esimu ngameka ogali munana nenga mayiba nana gwo bitani Nabirye gwo gutumanyi Nabirye kati aliwa wa mutunze wa sente meka buli omwana za Nabirye ompasi sente meka nanga manani zina kutunda Nabirye omusada sente nada so nsigala nga mpunze ali ntusisa ubongo naye omengwa mpwa nanga mutya wana kubira esimu zo wange oli mutamye bulungi nnyo naye gwa kwamuka ati nasuka ndishine ngane ngulato mulala
Ojjuzeewo. Njuzeewo. Nako nkono babala. Ne mubuli nenga naguweddeko so mpomula. Yakubuza akiguweddeko. Nambuza akiguweddeko ne mubuli nenga abantu bangamye ntunze nabiri kati ne mumisango. Ne nkumana ekipa yange waka. N'ogunywa. Neme yali mukulia. Yali nkyala atunda muno okubesa n'ogamba katole ku mukutu. Kibuli nandika kati ngenze ku mukutu ngali mutamivu. Ne gukugwako neera. Ate ne gungwako. Omukazi nagamba ati nenga ndi munange. Ebyensi yawe. Mujjukirawo nga ayogera mu mpola. Leka tikambuzemu ekibuzo. Ngoma z'okufunamu ebyekanga byonna. Olowooza kyawo ekyaddirira mu bwongo obwo. Mu bwongo ekyaddirira. Nakuba amasimu nange. Wali kwanza okuba esimu okwogera ku mukutu. Ate yampeza akasente. Nakutwala Nabirye Kenya. Nankubira esimu. Ngagamba kyolo ye. Nangamba waye. Futuli bawuyi, futuli batemo, futuli badde. Obone bawulira ku mukutu nga mwogera. Nabirye Kenya agenda ali safe. Tini buzine kumukwatako. So naye banga mutu ebiri nyagamba oli jagenze amukomyego. Naye futuli bawuyi. Yego kuma sawa nga bidi oba kusimu nga tulikwogera bogera nga akubye esimu. Ate bwe bawuliza nanga. Oyo wavuga katumana nakuba nange nsikati ngezo abantu. No lyange esefunze. Efunze. Onenga babanze musabo ndabadyaja. Amanya binafi. Nagala okudda musabo ajaje bagambe ki. Nange nsinike bikompola nte tegere yensi eno. Nabe yakoma bwati ya bagende bakume nabi. Wasala ogende ko bajajja. Balabeke je bakomyo nabi. Bakomyo nabi. Kati ngende tumfunza ngalo. Bandange nsiwe. Jajedwa. Ata. Kagama ngeje jamwanga akumyo nabi. Naye nga ebwongo tikyetegera mutuufu amazima getagisa. Mpulira. Nga tikyetegera. Nenga. Nakubisa namba esimu. Naye nga tikyetegera. Nenguli nga tekyawoma. Amazima getanga tikyawoma. Enguli ngekawa kandi. Ngekawa. Ngekawa. Yale omyeko ddi. Serinyo do kuwala gisigu musebi. Wala gitawo manga kwabawo. Enguli okusoka akasta kubiwa ekayira nakale yebe jude bulunje olabanga wojinywanga etandike bekaga bwebalo kukamo bino gama tye nekubugana kati kworo wajulire kawa nenga wataminde ta Edward ensoga sokukayo omwenge zibazi kususeko kitegedde Edward abamkonja fatugobera nabatuliriza mulonyo kwanga mutugoberera tuli wano waka waba Nabirye Edward yono mukulu avunanyizibwa ku Nabirye ebigambo bingi nnyo ebiri eyo ebitingana nange banjogerako bingi abawagira abasajja bali okutwala Nabirye bankubidde amasimu yo bangambe Emmanuel wasubiza omwana omukisa wakoze biki ndi ku ntujjo yennyini nange abasimba gankubiranga bw'okyulira naye ekigendwa kyafina kyakuyamba ani Nabirye Nzebe programs that sizimanyi ngani nganze I was expecting Noduka no mugamba nti munanga bakulira tobakola ki tobabulira like kumulembe guno gutuliko gokuberanga emivuyo mingi mu nsi ebintu bingi nnyo bitukuba oba kitegere kati nkubuza ekibuzo kimu family ya Nabirye bana abantu ologenda bagamba ki naye kitegere nti okuwembagala akasiimi napa mukulu wa Nabirye nti omusango tirina musango nate ebyadirira ate nga lukimu kibuuzibwa nze gwalene walina answer kyawo buzo byayitire obungi ngogenda tuddamu ki answer nakirina nsantuufu ekitegeera soka kyawe tuli kakati Nabirye ssebo wakomyewo ati olio tukubanga omukulu aliwa ate kirungi naye kati mu byonna yakomyewo amba bade bangamba namusubiza emikisa okiwulira naye zo obuyambi bwange nyinza okwasira buli bitwala Nabirye bwe naye mu busobozi bwange njagala bwamuyambira kitegeera ze kirozo ekyange kyali nti bwe nfuna jjanjaba Nabirye kirungi bwe tumufunira ku ssente obulamu bwene butereera nayo kiki kirungi zawe nali nyina okukoma ebisigadde nzisigina nko mu America Canada simaina bifaayo
Ofumisa ngoma kusoma ko bisome. Okitegera bulungi nnyo. Kati myamoke n'omuntu ayagala okuyamba Nabirye nga nsingako ku busobozi kyenjagala. Wabula abamuyamba bansinga ddala obusobozi. Naye ekibuzo kyange lwaki abamuyamba bw'obanga wamulabira ku ffe, wamulabira ku nze, wamulabira ku wayiwayi, wamulabira ku kakalamu n'abasigadde, anyway muyinza okuba bali communicatinga nabo. Naye I was concerned kubanga nafuna essimu nange bambuuza ekibuuzo. Ti Emmanuel nawe weegasse mu batonda Nabirye. Nimbagamba ne ate kikyo. Okitegera okusitukiramu. Nange naliko pulezi mabega wange. Ndegedde nga kasimu kabanza okumpitamu awo. Ng'obudde oluntokoze okitegera. Naye kimbuuza nga Nabirye mwadde abyekika ate amuvunaana. Anti kati kankubula ekintu kimu. Abekika kya Nabirye basinga okumanya omwana oyo. Oba tokimanyi. Okimanyi osobola okumanya Nabirye mulwadde. Nga tebannakimanya. Gwe osobola okumanya Nabirye asuze enjala. Ne kati osobola okumanya embeera gy'ali. Okitegera? Kale kirala. Naye tubyamye Nabirye awo. N'angamba nti yamusuubuzi wabo mwanyi bintu bwe bityo. Ongamyeko nti mulina ne minzaani. Minzaani eri mugira ng'omu ya Nabirye. Abantu babuulire Nabirye mulimu ki gwasobola okukola gwe tusobola omuyambiramu. Amazima geetagisibwa nti Nabirye aba talina kagaali, talina pikipiki. Talina kagaali? Talina pikipiki. Talina pikipiki. So naye abadde musuubuzi wabo mwanyi. Kitegeeza wafuna omuntu n'amuwa omutwalo abedde akamizaani akateeka ku mabega n'akaveera n'akungaanya omumwanyi n'aleeta. Wafunako 10,000 buli mwaka bw'ati bw'abeera. Ye mulimu kutambula n'akamizaani ku mabega alinga mutembe eyisebo. Mpulira. Buli sizoni omwaka gwonna gutyo abeera. Ola mugayo 3 n'atambulirawo n'afunako 2,000 n'abeerawo. Lunaku bw'atyo ezirembe zaatambuliramu. Mpulira bulungi. So ogugomu gwemanyi nti gwasobola okukola kwa kulima kusobola. Naye awo ogwakugenda banga akola. Okay. Mpulira bulungi nnyo. Kati gw'ogamba bw'afunayo akagaali oba akapikipiki kiyinza okumanguyira n'agatta kaminzaani ke. Bizinesi ey'okusuubula omwanyi n'ebituusizo ebirime ebeekola. Buli kirina kasooli, omwanyi, omwogo, ebirwadde bya bukeke ebyo bye basolooza mu byalo. Byalo byonna abitegeera bulungi. So kati musabire obuyambi. So kyensaba nti abazakisa oba abayambi bayambe Nabirye. Baba bamufunira akagaali bakapikipiki ne bizinesi abe nga atambula bulungi afuna akasente. Tegeeza nti akadde ak'ensimbi ndowooza takamalawo. Akadde nga kamu oba kamu kitundu. Esebo okumutambuza obulamu bwe. Fakati ogumula egaali zaanyinya. Egaali zaalinyira mu COVID awo zimanyi. Kale kati omukulu atukakasa omulimu Nabirye gwasobola okukola. Ne mu show yaffe eri gye twakoze interview exclusive ya Nabirye era yakyogeddeko n'agamba mulungi nnyo mu kusuubula ebintu by'omu byalo. Asobola okuba nga surviving anakola ebintu bye. So mbasaba mu busobozi bwaffe sigaana muntu agala kuyamba Nabirye era sagala muntu atunuliza eriiso nti Emma walemesa baba nti mwakubidde amasimu ne muyingira mu simu yange ne muntabukira. Ate Emmanuel wakoze boti biki abamu tasa n'okunkangakanga wano busimanya nga kyona yange gyatugenda. Bintu bazimba bizimbe kyano bakola nkole neno twazimba nzimbe bamufuna. So abanga tiisa n'okunganya ebigambo sagala biwuliriza ebyo. Ayagala okuyamba Nabirye muyambe in a proper way obusobozi bwo. Naffe obusobozi obwaffe bukoma tugenda omukomya. Need to be very polite and clear enough. Abantu badde so concerned lwaki abantu badde concerned kubanga abantu bamanyi. People gave me lots of information kubyali bigenda maaso. Abantu bankubidde amasimu bingi byensirikidde byenawulidde. Onagamba kino United Refugee Council eziri e Nairobi zonna bazingambye eziri Kenya. Buli kibude bangaba community yonna eri Kenya buli kimu babinnyonnyodde and how it operates. Wamufuna bulungi. So ayagala okuyamba Nabirye muyambe in a proper way. Wamufuna bulungi nnyo tugende ku kiddako. Kyekyo nze wasuwa drive yange ne focus yange weri I believe bwe tufuna amulongoosa kirungi ne tumufunira ne business n'akola ajja kugenda maaso n'obulamu bwe okusinga okumufeedinga obufiidinze nganze. Namwe abalaba nti musobola omuyambira mu ekyo kye mwadde musazeewo okukola. But let it be in the proper way. Kubanga abantu people gave me lots of information about it. Kwa twasiza okusirika busirisi biwa why because byeso ndio. So kata tuvuddewo. Nabirye ndi kugwe. Oli bulungi. Oyogera mpola, oyogera n'amaanyi.
Ejo wankubidde akasimu ekyo ngoka. What happened? Njagala oyogera ebigambo ng'obinyweza bulungi nnyo. Maka. Wankubidde kiro essimu zabadde ssaawa 7 nzijjukira. Era badde nsuze wali waggulu. Nabadde ni Edward. Maka nakuba simu ng'atiisatiisa. Byonna ebikwatagana ku Nabirye gwesibo Edward oba Nabirye yafunisibwako obuzibu bwonna oba ali atya nze namaze okuteeka ensonga zange mu balooya bange simanyi interpol ensi nina balooya bonna nakulekitinza ensonga zo so wenawona wemwagala wemutandikire nze nali nsazeeyo ekyange nemukiremesa so Nabirye oba yafunibwako obuzibu bwonna kyenjagala okutegeera nze namaze okulekitinga balooya bange era n'omusango naguteeseeyo. Ng'ateekawo omusango ki? Simanyi. Ningamba Maka yasindika sente. Sinze namusaba sente ze. Tuba nsinikire emitwalo 3 yendeke. Kati okuddamu n'akuba simu ng'atiisatiisa Edward ati oba Nabirye yafunamuko obuzibu labawo otandikira namaze okuteekateeka balooya bange bemugenda okuwozanganya nabo alina kigendeerwa era oba yalina mishoni ki. Emanze nakugambye nti onzisaayo mu kyalo naye abasajja abo simanyi ngenda kujja sente ze. Sente kyasatu? Asatu. Baagala nsonga kubanja? Mutereevu kusinziira ku bigambo Maka bye yagende ku simu. Mpulira? Simanyi ngenda kwekuumira. Simanyiiwo. Omutuufu omusajja gaatukira ku intention egamba nti nasolozeza balooya bange ab'ensi yonna so ekituukawo kyonna amurede. Bwe aba alina tageti ki? Nnyonnyola ensewulire bulungi nnyo kuba ebiwa byonyodde ku simu. Omutwe olaba atiisatiisa oli ankuuma ng'ate gwe yakubira simu n'amuwa sente sinze yamugamba baso yamugamba nti tuwe sente naawe agendeke naye yasooka okuŋŋamba nti gemba nfunyewo chansi ninkuwa sente ninkufunira omukisa ninfunirayo omuntu asobola okuvaako e Uganda mugendako mu kisenda yakubira obuzo yes batukiina obuzibu waita akaseera katonotono nasimika obutwalo bwa 33 mbu sibulina naye gaatuuka ku ebyo by'okutiisatiisa nze singitya kati bwayongeramu okuntiisatiisa oyo omusajja yabeera nange okumala ekiseera kyonna so gatandikira ku ebyo ati gwe Edward oyagala woona ebikwatagana ne Nabirye kyoyagala kyoba okola nze wendi namaze okusoloza balooya bange boona ekikwatagana ku Nabirye amurede. Mwabadde mumukoze ekyo tukonyega okutuuka ku ekyo? Nze simanyi. Polode yagamba oyo ati togaba namba yange ku muntu omulala yenna. Ngamba owaayo Maka alina tageti ki? Okuddamu okwogera egedde. Maka abanja obutwalo bwa 3 mwaka. Owange tebuliiyo ni wano bwentudde sirina. Naye Maka agenda kunzitola obwo obusente. Bigambo yafulumiza. Gwamaanyi. Kubaza nakugambye nti oli kunzija Kenya naye mu kyalo ogenda kunkuuma oti. Atiisatiisa wuuyo. Nsiiba naye, mbeera naye, tulya naye, ekitwawula tulo. Akuba simu atiisatiisa. Edward alabe gatandikira kukwatagana nansi. Abanzigyeko oluviiri, oba mabeere, oba bandidde ebisiyaga, oba natusibwako buzibu ki, ye amurede. Is ready. Fwe gyagenda esikyasi. Nange wendi. We yali ayagala kuntunda. Wangambyeko nti toli bulungi mu kasimu ke wankubidde ekiro. Kukusinzira
akanyolagano we akaliwo n'oyo kondakita wa baasi kitegeeza nti nsuubira maako oba yategese faiti eyo nemune sibitegeera. Soka oluddiremu ku kanyolagano ako ensi kawulire bulungi. Kiki ekyaliwo mu kaseera ako? Era akaseera ako akanyolagano akaaliwo nga bwe nabagambye nti kaali kakufuluma baasi. Nfuluma tebanzikiriza, nfuluma tanzikiriza, ne tusikagana ne tukonagana ku luggi ne bansindika ne tusindikaganira ere nze nimusinza amaanyi nfuluma. So kati okuwanika olwo ekifuba kimu laba waneene ekibatu gwe musalo gwavaawa awo nyuma ebyuma baasi byakusala simanyi oba kyuma kya baasi oba oli yali nakereta oba sibitegera kuba naddamu okulaba engalo ng'omusayi guyiga naye nabadde sikulaze. So kati Maka bw'agamba ati Nabirye oba yavaako kaki oba bamuggyako kaki oba bamuggyako kaki zamurede, nange wembi siri bulungi tamanyi byantuukako. Ye yasindika ssente zanzija ku makuutu nintuuka eyo gye nafunire Maka. So kati ye bw'agamba ng'akuba simu ng'agamba ati Edward weyagala wonna tandikirawo, nze ndi muntu ategeera fani ndi mulema naye ndi mulema wa kitundu oba bisatu kale naye omumwa gwogera amaaso galaba omutwe gukola. Nasomako ninkoma mu siniya 4 naye njagala kubeera wa magye. Bulijjo ayagala nnyo okubeera wa magye. So kati Maka bw'alowooza nti nze ndi musiru n'addamu okutiisatiisa Edward.